waliwo ekintu kimu ekyetaagisa kyenjagala kubasaba mwe bannabyabufuzi mutegeere Katonda atwagala twegatte tufuuke omuntu atya omu tuleete kandidate atya omu tuwakire omuntu atya omu eno gavumenti yaggwamu dda senga kyaki tuli mabega wammwe temulowooza nti kyaki tebasabira kyaki ebasabira kyaki eri wamu nammwe kyaki ebasabira enkya ki n'eggulo abantu abaleeta obuyinza abaagaa nti babuleese tufune emirembe baabuleeta kutulugunya bannayuganda enkya babateeka mu makomera eggulo babateeka mu makomera buli lunaku babatulugunya ebigambo ebyokutulugunya abantu tubikooye fenga kyaki twagala abantu abalamu twagala abantu abategeera Katonda twagala abantu abasinza Katonda so si abantu okubeera mu dduka buli kaseera dduka bwe mbadde mpaakinga wali abasajja baŋŋambye genda semberayo ne bagazi nzize kusaba wano nti agendayo eri bo tebakyayagala kukola ki kusaba bakozesa ki emundu omulimu statement z'akoze n'agamba nti naffe kyaki tubasabira bannabyabufuzi opposition naffe kyaki tubasabira kati bo tebagala babasabire kati kyogabe bayise abantu okusaba kavule bayise basamize tebayise bannaddiini bajje basabe babakulembere mu misa bayise bannaddiini ate kakati oyagala boogere sirabye wonze ensobi gyakoze ng'omuntu aba nti ensi mwe tuli nga bwekulemberwa bweri katumusabire faaza waffe kubanga ensi mwayogeredde ebigambo ebyo si byeyagalayo ensi ebyagala obiwulira naye abakulembeze si byebagala okuwulira ati yasooka n'awaabira olupapula lwa monita nga luwandiise nti alina enteeseganya gyakoze okugyayo mu Honorable Segirinyi n'awaaba mu kooti era olupapula ne lumwetondera mu butongole ne luwandiika nga lumwetondera kuba kyeyasaba ate obudde buno era olupapula olwetaaga lumuwaabire ate obudde buno yali muga nti yayogera ne gavumenti naddala bompuuga oyo mulimu lwentya n'omwogerako sookera ddala ndaba mutegeevu era sinzamu balamu batu batamanyi naye bwe ndaba ayogera ebigambo bwe bityo mwewuunya ensi eno tuwangaale buwangazi Mungu atuwa obuwangazi tugenda kulaba abantu ani yamanyako Honorable Mpuuga nti asobola okuba nga yayogera ebyo kati ye yakulira enteesaganya ne gavumenti ku buli asibiddwa lwaki takulira nteesaganya zigaana abantu bakwata nti balina misango ali mugamba nteesaganya gyagenda kukolako ne Besigye yagambye nti ono mwamu atuvunaana kakati era bwe tunajjayo Besigye mugamba naye abantu beewa emirembe ya Rabbi kusaasira nga kusaasira mu gavumenti alina kyategeeza mukazi wattu ebwa bamuterawo kakugulyamu baanawe mataagule nasimuyinako buzibu Ssemujju adagezako okutegeeza system enkola y'ebintu mu gavumenti era amagezi gawa pulezidenti tugalaba malungi geego ani kusaasira gola pulezidenti akyawa be wali kusaasira kagezi mu nnyo magezi agamuwa magezi agamuwa amuwe sente amagezi ageego amagezi agamuwa ama nebuuzanga abawa gavumenti amagezi ye beebo etambula bulungi bwebanga be bagiwa amagezi erina bulungi bukyamaani ku nsonga za ghetto presidential advisor ku nsonga za ghetto abawe b'amagezi tulina b'amaanyi banna ne pulezidenti alonda yazenga birira yivu mukube nga talina bwabijjako ng'ekikulu gwe mwalemerwa ne mukaddiwa ate kati mulwana n'abavubuka kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwatulaba ku emboozi mu yujja gangenze Geoffrey Mayanja awe bali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba ndi wano ne Haji Kaziwe Kapo wetogere essaawa zino yeetekerateekera swawumu era tusaba Mungu akkirize
agitemu bulungi nnyo ate ndowooza Hajji oba nange banaakusiibirako kuba tekikirizibwa nsagala njala ikulumire bwereere mpoziga goba osiba kukola mubiri nga bwe mugandika nsiba mu konkola omubiri ate olwo kimpya kye bagamba nti omuntu bwakusiibirako empeera zo ye akusibiddeko afuna empeera mukulani tekirimu okusiiba kwa muntu gwe kennyini era nange nebemanga nyina obukosefu nga sobola kusiiba ngenda nensiibulula abasiibi so okusalawo nenkwatanga ssente nenziteeka ku muzikiti nengula emmere gulaki bwembanga nyina obukosefu so siga nti siina bukosefu mbona yolo okuba ndi mugagga nze kangule nga sisiiba ate si kituufu naye oba nyina rusaazi oba nyina olugendo bwebiti ne kati gwe okunsibirako si kituufu ekitigize omuntu kibugire si ze bulijjo mbadde mmanyi kubeera babikola mu butamanya njala balumira bwereere balye kamere kaabwe kabake Hajji bitambula bitya alhamdulillah Mungu akyatuwadde obulamu tebisobola kutereera nga bw'obyagala si bw'oba okyagirimu nga n'obulamu okyabulina okusoomozebwa kubaamu kuba kuyitirivu naye tuwe tuli balengedde eri Hajji kye nakugamba balengedde kati gye bava balengedde misana na kiro teri kuzikiza omuntu ate abalabanga abava okufuuyisa bulungi nnyo tamanya ne kye bava kukola tuba omwami we yebuzaabuza kyokka bano baba bayingira tewaba buzibu naye mukufuluma oba lwaki omwami bwasibye ne ku bigere bwali ku ssimu naye talina kyakebera n'ekimu alinda oli abulireyo bagiraawo ewoyo bamagamaga yeyongeddeyo kale Hajji olunaku olwaleero wabaddewo okusaba ekavule era bingi ebyogeddwa sayidi awo oluvudde mu kooti etudde kooti ya because nga okusinzira ku kooti y'amagye kooti ensukkulumu bwe yategeeza negamba nti no emisango gyonna egyaba bavunanyizibwa mu kooti z'amagye nga bantu ba bulijjo bagibweyo emisango egyo gitwalibwe mu kooti z'abantu ba bulijjo kano Dr. Kizza Besigye aleeteddwa mu kooti z'abantu ba bulijjo babadde bannamateeka bavunaana gavumenti okusiba abasibe abavunaanibwa mu kooti y'amagye ate yavaawo kitegeeza bavunaanibwa mu bukyamu n'abavunaana ataliiwo neruzira baliyo mu bukyamu naye guno omusango gwe bamuvunaana guno gubaga nti bamusanga n'emmundu tegunnatuuka nakulya kuba tewali amuvunaana kubanga kooti yali emuvunaana yavaawo kati bano babuuza eruzira aliyo kuki kwe yali amuvunaana baga nti yali akuvunaana kooti yakuvunaana mu bukyamu kati babuuza eruzira aliyo olwaki aliyo ku nsonga ki kakati bingi ebyogeddwa naye ekimu ku ebyo ebisinze oba omuntu asinze okukwata abantu omu babiro ye Munaddiini father ayogedde ebigambo oba oli awo ebisinze okukwata ku bantu mu kusabira Dr. Kizza Besigye n'abantu abalala bonna abasibiddwa olw'ebyobufuzi ebigambo byenno bye bino tubiwulirizeeko ekintu kimu ekyetaagisa kyenjagala kubasaba mwe bannabyabufuzi mutegeere Katonda atwagala twegatte tufuuke omuntu atya omu tuleete kandidate atya omu tuwagire omuntu atya omu eno gavumenti yaggwamu dda senga kyaki tuli mabega wammwe temulowooza nti kyaki tebasabira kyaki ebasabira kyaki eri wamu nammwe kyaki ebasabira enkya ki n'eggulo abantu abaleeta obuyinza abaagaa nti babuleese tufune emirembe babuleeta kutulugunya Bannayuganda enkya babateeka mu makomera eggulo babateeka mu makomera buli lunaku babatulugunya ebigambo ebyokutulugunya abantu tubikooye fenga kyaki twagala abantu abalamu twagala abantu abategeera Katonda twagala abantu abasinza Katonda soosa abantu okubeera mu dduka
buli kaseera adduka bwe mbadde mpaakinga wali abasajja baŋŋambye genda semberayo ne bagazi nzize kusaba wano nti agenda yeri bo tebakyayagala kukola ki kusaba bakozesa ki emondo bebe byayogedde tulabyeko abafaatha ab'enjawulo abasosodooti ne bannaddiini abalala naye tuguze tulaba nnyo faatha kiibyoyo byazayogera ozobiraba tulabyeko faatha musaala byazayogera ozobiraba naddala ng'ali mu kusumba abantu n'abantu abalala bangi nnyo waliwo n'abavudde mu bulamu bw'ensi abazze bavaawo waliwo yali Ssaabasumba Sipirano Kizito Lwanga waliwo Sheikh Muzaata Mukama muwumuze mirembe bonna bazze boogera Mwami Museveni avayoko n'agamba nti mwe bannaddiini musigale mu by'okusumba abantu n'okubasabira bino ebyebufuzi n'ebyenfuga eya bulijjo mubiveemu muleko byetantala okubibeeramu ndaba beeyongera bweyongezi lwaki Mwami Museveni agamba babiveemu ate bamala okuwangula ebifo mwe bali bwe babalayira ate bayita bannaddiini babalayize ne bakwata n'ebitabo ebitukuvu bali tebakwata mundu n'ogiwanika n'olayira awaba bayibuli oba ekulaani oba evanjiri wanikawo AK-47 Mukama tuyambe tusokulembera obulungi eggwanga ate awo Mukama aba emundu nyamba ate olina bw'oyinza kuddira abakulira enzikiriza abasumba abantu tolina bw'ojjamu bakulembeze bannono mu bintu bya bukulembeze kuba nabo bakulembera abantu baabwe era nawuliranga nnyo abantu abagamba nti obwakabaka buve mu by'obufuzi muntu n'abuuza tebakyamanyi na kitiibwa kya Buganda ekigamba asaanira afuga Obuganda bwonna ate kati oyagala kukyusa luyimba baagala afuge Buganda nga teyetabye mu byabufuzi bya Uganda yonna kati ono netaba otya mu ate ebyobufuzi babigobye ate ng'oluyimba lugamba asaanira afuge kyokka nga ate n'ebyobufuzi bitandikira wano mu Buganda neiba bitandikira wa tolina bo bagobamu nga bakulembera abantu abantu obolaba abasumba abaseeka lwaki babeetaaga nnyo mu budde bwoga mukubiriza abantu simanya beekuuma essiriimu mukubiriza abantu ate covid obeetaagira eyo eno tobeetaaga ate abantu bebakulembera bebakulembera mu makyaki n'emizikiti naawe boofuga lwaki gweyagala omusindikira abafuga obubi beba bagenda mu kyaki n'emuzikiti ekyokubiri ono omwami kyayogedde faaza waffe talina kikyamu kyayogedde kubanga ne pulezidenti wabaali n'emikolo ndabayo abantu nga boogera waliwo ne gwe nalaba eggomba eyo ng'amugamba emmotoka ye ekaddiye ate akalulu ka 226 katuuse oyo nga temuli mu mukyalenjinga kitegeeza agagenda kulinnya nsozi ng'egenda enoonya akalulu gwate waki oyo tejja kumala keeragawa seeza yali agayijja kgendanga enoonya ki akalulu kati noono ayina endowooza ye munnaddiini naye tekimugana kulaba nsonga nga bwaziraba era talina nsobi gyakoze ate nsobi ki kubanga waliwo n'abagenda ku kadaala KNRM bagenda ku Piero U waliwo buli omu nga bw'alabye omulimu statement z'akoze n'agamba nti naffe kyaki tubasabira bannabyabufuzi opposition naffe kyaki tubasabira kati bo tebagala babasabire kati kyogabe bayise abantu okusaba kavule bayise basamize tebayise bannaddiini bajje basabe babakulembere mu misa bayise bannaddiini ate kakati oyagala boogere sirabye wonze ensobi gyakoze ng'omuntu aba nti ensi mwe tuli nga bwekulemberwa bweri katumusabire faaza waffe kubanga ensi mwayogeredde ebigambo ebyo si byeyagalayo ensi ebyagala obiwulira naye abakulembeze si byebagala okuwulira bo baagala kimu ofuze bulungi abantu bali basanyufu eyo yonna gyempise kyebibaagala kubanga tulabyewo nnyo nga tudde ku sentiment ya Mwami Museveni ey'okugamba nti nno mmwe bannaddiini musigale mu by'okusumba abantu ebyobufuzi mu biveemu naye nga tuliko abasumba bangi nnyo ab'enjawulo ng'oli emyaka tuti n'agamba nti nze Museveni gwe mpagira 2026 akalulu kawe Museveni yinga akigenda na lwatu Mwami Museveni oba muhozi yazze waffe mbasira mutulina Seeka Gugwa
yatulako ne mmoloka ya President Museveni aga nti atudde mu jjana y'okunsi era oyo yekka waliwo yamunenya kati wabanga n'abalala babiraba munda bandala baleke kubanga nammwe mwasalawo mutwaleko ekibinja kimutwala neno kawafuneyo abaliyo lwakuba nti era waliwo bwetwalabaawo NUP yavayo era yali etegese okusaba betegeka okusaba neyita bannaddiini ab'enjawulo naye kwaba bamu be baayita waliwo abatajja naye nga nebbaluwa baazifuna oba ojjukira bulungi nnyo era ekereziya waliwo Bishop ani yavayo awo n'akola statement n'agamba nti ffe ebbaluwa tetwagifuna naye ng'ate NUP yegamba ebbaluwa twazite ntuzisiba waddembe era talina musango gwe yazza si buli gwe bawandiikira nti ajja ye bw'abalaba ebintu bitambula bulungi ne bw'atajja ate siga nti bw'atajja nti essaala tetuuka essaala terina muntu gwe yakakatibwako nti oyo bw'atabasabira essaala eba tetuuse nange nsobola okwesabira nze kati wano wendi kuba Katonda talina sadi pate talina bulooka terinza muntu goyinza kuŋŋa nti oyo kasako akusabira oyo seeka bwakulombera edduwa nange neerombera n'oli alina emitawaanagi bwe baba tebazira tusobola ndibasobola n'obutajja bannaddiini twekulemberera essaala zaffe ndiwani tuzitandika akabaani ne kanyooka era awulira bulungi Katonda ekyoganze okutambula Katonda nampa omukkaano wennyinyiridde waliwo munnaddiini ali mu kunsabira kati nze neesabira kati waddembe oyo omuwa ebbaluwa n'atajja kyokka gavumenti n'ekigaano bwe bamubaganda ekintu tubale tukikubira munda bantu gwe bayina enkwe naye munda tubale tukikuba tukubye ekintu n'omugamba ssewo okikubira wa nga twakuwa nebbaluwa neogaana okujja kati babeera n'enkwe abantu bwe batya naye ng'ebyobufuzi bino ddala kigwanidde okubanga munnaddiini yeetaba mu byobufuzi ebyolukale because abantu b'osumba mubeeramu ab'esayidi eno ne sayidi eno katugeze ab'NUP onamu ab'NRM olinamu ab'FDC olinamu abaati ndabanya kibuzaabuza abantu abamu ngaga nti oba oli awo nti oba teyandibadde na sayidi ng'eggwanga likulemberwa bulungi mu mirembe n'obwenkanya teyandibyetabyemu naye bituuka nga birimuko okunyigiriza abantu kirungi n'avaayo kubanga entalo ze tufunye wano era bannaddiini balinga mbaliwo n'abaafiiramu gwe baluumu obalabawo olowooza baafaaki baafa musujja batibwabutibwa si byabufuzi tebitandise kati omuntu walanga enfuga mbi ayingiramu kati gwe kiringa nga bw'obeera ewaka mu nsonga z'abaana bwe basamba omupiira gwabwe mu nsamba ennungi ogenda obyetabamu mbasina nekyembaagaza bakuba ndiba yaabwe naye ate mbaamu akasamba nga kakuba munne wako tteke mu kifuba tovaayo n'ogaa musooke mukomyawo omupiira muguyimirize mangu ngolwa wajja kuvaawo obulabe oba tosobola kusamba na banno bulungi kuveemu bwebale nnyo kakati bannaddiini awe bajjira abazikiriza bwe bajjira abakulembeze mu nnono bwe bajjira ne bayingiramu okuggyako abakkufu abaga nti ne bebabafuga obi ne babakalabula ne bebabatta kasanze bampa ssente waliwo ate abali bwe bati ye nga tafaayo agamba ekibawo kibeewo nzi kasita mbeera nga ndi bulungi neze kyeŋŋamba gavumenti eno eriko ndaba obudde ekiseera ekirina ekikola ki ekitereeza enkulemberedde mu mateeka bannange buli muntu mbabuulira nga nze embeera abantu gye batambuliramu ey'okutya mbeera yakutya nnyo mbeera anaasobola taasulewo mbeera y'abakulembeze butagambwako ate nga bakulembera ffe nze ŋŋamba ekyukemu amawanga ge beegomba ag'abazungu baleke koppayo bimu byokka bakoppe n'ebirungi bakoppeko ku birungi ebiriyo ne tuleke kubeerawo nga tutambulira mu kutya okususse muntu n'awambibwa nga tategereddwako gyalaze so nga neewandimugebo gaye nti ku poliisi bakwetaaga enkyabadde ajja genda ku sayidi yennyonnyole kuba mumukwatira awo naye omuntu okujja okuyoola bamukuludde mukola siba
ndaba banne tuddayo gye twava ne mbadde nsaba kino bikyukemu ensi yaffe ffenna tujagala tetulina wakulaga yeyaffe nammwe ate yeyammwe naye tuleke kubeeramu eyo mbeera bwetyo. Abantu bazze bakwatibwa Chairman Nyanzi bamukutte kuba nalabyeko eggulo nga waliwo olukuŋŋaana lw'abakulira ebibiina ebyenjawulo nnaku lw'eggulo nendabamu Honorable Akena mutabani wa Milton Obote kati mwabali mu gavumenti n'ekintu okikuwa kyakuyiga ki nga Akena alabiseeko ngali ne banna ngali n'abanyigirizibwa naye nga yali mwana wa mukulembeze nenga naye kitabe bamugambanga we bati munnanga abantu kitegeeza abakulembera osobola n'okukulembera Mungu n'akuyita baba bakuze naye bozadde ne bozukuza bo tukyali nabo bakyali n'abaana baffe ne bo baliwulirwanga batya balirabikanga batya nze kati natunulidde Akena nenzijukira kitaawe byeyakola ensi eno nga bambi naye yeetabye n'abanyigirizibwa kwegamba siri mu munenya teyandigenze naye nafunyemu kyakuyiga n'endowooza ebirowoozo ne binzirayo emabega ne ŋŋamba ensi eba emalizamu bwereere obuyinza buli muntu bukwate ng'omanyi nti nze mbuyina omwana tajja kuba nabo muzzukulu wange tagenda kubeera nabo. Abasinga balabula byakena ng'ali ne ba Bob Wine ng'ali ne ba Lukwago ng'ali ne ba Winikiza bajjeno mugisa muntu kati balabye bulabi kifaananyi atalowooza yakikomezaawo naye oyo gwe mwalabyakena yabadde agamba nti twerwaneko yali mwana wa mukulembeze yakulembera eggwanga eno emirundi ebiri era gwe bagamba nti gavumenti ye yali yamusibira mu bbwa naye nga yegasse ku bano kitegeeza oli yakaddiwa kitaawe n'okufa n'afa naye ye ensi teyagivaamu kati kyakulabirako ekiraga nti naawe anyigiriza wenna mu kifo wootudde omwana w'ensi tagenda agivaamu eno ajja kubeera n'abanyigirizibwa ennyo. Kale ako kalowoozo buli muntu akalowoozeeko watudde wonna kyakuyiga. Nalabyeko awo mwami Mpuga ng'agamba nti nno nti bwe twagenda wali eri mu kkomera ne tusisinkana omugenzi Muhammad Segirinya ne tulaba n'omukulu Alan Sewanyana bwe twakola ekyamaanyi ennyo okuvaayo ne mutubuuza nti bavuddeyo batya mubajjeeyo mutya naga nti era kati bwe tunajje Dr. Kizza Besigye era nga mutubuuza nti mumujjeeyo mutya kozi kati yajjayo statement gye yakozaawo ate yasooka n'awaabira olupapula lwa monitor nga luwandiise nti alina enteeseganya gy'akoze okujjayo mu Honorable Segirinya n'awaaba mu kooti era olupapula ne lumwetondera mu butongole ne luwandiika nga lumwetondera kuba kye yasaba ate obudde buno era olupapula olwetaaga lumuwaabire ate obudde buno yali muga nti yayogera ne gavumenti naddala Bob Mpuuga oyo mulimu lwentya n'omwogerako sookera ddala ndaba mutegeevu era sinza mubalamu batu batamanyi naye bwe ndaba ayogera ebigambo bwe bityo mwewuunya ensi eno tuwangaale buwangazi Mungu atuwa obuwangazi tugenda kulaba abantu ani yamanyako Honorable Mpuuga nti asobola okuba nga yayogera ebyo kati ye yakulira enteesaganya ne gavumenti ku buli asibiddwa lwaki takulira nteesaganya zigaana abantu bakwata nti balina misango kyabayogera ne gavumenti abantu bakwatenga nga balina emisango era okukwata abantu b'obwereere okusinga okubeera mu nteesaganya y'obbano nanga y'obunonyi ekyo kijja tuyamba nnyo kubanga bambi ye gavumenti emuwuliriza bakwatagana bulungi bakwatagana bulungi kati asinga ejjikubiriza nga ye bw'abatuukako ate abakulu bamuwuliriza mukwano gwabwe abeere ng'abakubiriza nti bakwate muntu azizza musango ate bamuvunaanire mu kkooti bamutwale mu kkooti si kumubuzaawo bamutwale mu kkooti gy'ateekwa okgendamu amateeka gamuvunaane ngazizza omuki omusango si kukwata abantu baabwe mboona ayambadde kino kifaanana kino kana
kino kye ovulo kati efaananye lwaki mwayambadde ovulo ezifaanagana kati banatera nakukwata bana abatukolera service w'emmotoka ku petrol station abazi ovulo anti nabo bambala myufu era nabo begendereza ate babeera bulusi bawerawo abataano abakyali mu lunnya nga bamugamba vaayo lwaki oyambadde ovulo kati ndoza onalebo mpuuga atuyambe mu ekyo naye byalimu kati onalebo oyo yannuma nno yeetemerako ettaka abandoza yafuna ezimumala naye yeetemerako ettaka bambi yayogera tebikyanyuma gwe bikyakunyumira mbirengera bulengezi bweti naye nga bikuwoomera kyokka nga namuyinamu essuubi Katonda ono wali omulabira mu kifaananyi ki emabega eri nalabiranga ddala omukulembeze yennyini nga gwe twenyumirizaamu naye ensi eno awe watali ggumba awo wazibu tewakkusika bannaaye awo kati yali mugamba kati ayagenda ali mugamba nteesaganya gyagenda kukolako ne Besigye yagambye nti ono mwamu atuvunaana naye kakati era bwe tunajjayo Besigye nga mugamba naye abantu beewa emirembe ya Rabbi Honorable Mpuuga nga yagenda okuteesa ne gavumenti mu kujjayo Besigye eyali mu nsiko ye ng'aleeta gavumenti kati amuteeseza ye mwami Mpuuga ensi eno mwami Mpuuga ateeseza Besigye yali mu nsigo nga dokita w'abayeekera kati obudde buno yalina omuteeseza ave mu kkomera n'abeerako ne mu gavumenti kati yali mwami Mpuuga awulira ye muzito ku dokita Besigye okutula ku mmeeza y'emu agenda ateeseze Besigye Mpuuga bantu beewadde nnyo emirembe bambi nabuterowoozaako awulira waayingirira wa omwoyo gwa ggwanga munnange alumirirwa abantu gavumenti eno agimanyi nnyo okusinga dokita Besigye eyasibiddwa muzito muyo awulira obuzito ali patriotic mwoyo gwa ggwanga abasibiddwa bonna yajja n'ateekawo embeera n'ayogezeganya n'abakulu ne bavaayo babata Honorable Mpuuga wawangula ekifo eky'amaanyi kati abasibwa gogendayo gomanyi yateesa naani n'abakulu paani kakati abakulu abo balina okutunyonnyola kubanga yagamba n'abakulu oba ateesa naani katubasabire ateesa n'abakulu naye kirungi si mukadde nze nkimanyi ensi akyagirimu ensi eno giraba akyagirimu nkugambye nti ogwalabibwa edda alwanirira obwenkanya mutabani wa Milton Obote Honorable Akena nga naye ali ku ludda oluvuganya agamba twetaaga eddembe lyaffe naye nga taata woolaba bafugira ye yaliwo era naye bamugambangako nga tawulira niye omwana we tuli naye waliwo n'obuzzukulu bwa Milton Obote bulengera nabo weebuli bugamba tweta Uganda yeetaaga eddembe nabo bugenda kubeera n'abaana baffe nga butya n'okwogera nti nze muzzukulu w'Obote ati okumanya eno ensi ekyawa mwami Mayanja nakugamba nti Wakiso ne Kampala wa Kyaddondo nani tuna Wakiso tulina Mpigi ndi ku masaza amasaza gana agalira tuli Kyaddondo ne Busiro nakugamba bannabyabufuzi abasingamu obungi bw'opposition nenkubuza lulabe kajjidde ku kadi ya UPC simulabanga nayo kyose kibiina tekiri kukuvuganya tekiri ku ludda luvuganya yadde okuwulya kansala de chairman w'ekyalo nti abantu tebeerabira abantu bakyawa abantu nno bakyawa kabiri waffe mu buddu simulabangayo kati obudde bujja kutuuka kyenkuge nti gavumenti yene alema ekyalina obudde okwetereeza ba yeeyina obuyinza naye baba buli agigambako nga bamubuza buli agigambako nga bamusiba so nga taba wa bulabe gye bali wabula aba ayogera bwogezi naye muntu
niyo budde gye bunagenda bwetoola bwe buti olwokuba nti enkola efaananye bwetyo buyinza okera ku macanga omuntu asobola kwesimbirawo ku kkaadi y'enRM kisoboka ekyo ng'abantu bafuna obukyayi bantu bakukyawa buntu buyinza okera ku maca ati tewakyali asobola kwesimbawo ku kkaadi y'enRM nga bagamba bannange ani gwe tunawa kkaadi y'enRM mu kitundu kino batuyisa bubi kati ekyo kintu si kirungi mulekeewo omusingi naye mba muvudde mu buyinza oyo alien scheme yagenda ayisaamu gali patrol ye mugoberera ozirabye kati asembu data alina ekivulu kati ayisaamu anaabikola myaka ena mu maaso anaaboggoza atawo kyekibuuzo n'aboggoza mbu ate emyaka ngenda mu maaso n'eboggola aje nga tukomyewo kugamba embeera bwe tubeyimiridde nti kyogeza kutugamba nti abali mu buyinza obudde buno beefumiitiriza ennyo ku kifaananyi kye baalabye nga mutabani wa ekyakena ng'ayimiridde ne bamugisa muntu ne ba Bobi Wine Kyagulanyi principal wange ne ba Lord Mayor nga balwanirira bwenkanya n'abali mu buyinza ekyo ekifaananyi nze saakirabye nga kya bulijjo kati nabo bakirabe bakyetegereze ti obudde buyinza okutuuka ng'omwana we yali ku sayidi evuganya ali mu kulwanirira bwenkanya naye ng'obudde kati obudde buno bwe tulimu okyasobola okupanga ensi ey'emirembe ey'amateeka nga amateeka ge gavuga pulezidenti ge gafuga system so system yefuga amateeka kuba buli oteekawo system nga yefuga amateeka bigenda kulanda paka so obudde buno bw'osetinga nga amateeka ge gafuga system bweyina okuba tugenda kuba mirembe ffenna n'abalala n'abafuga n'abafugibwa nga buli omu ali mirembe ki oyogedde ku kya system okuba nga evuga nalabyekaawo ku flo ya palamenti nga omukulu Ssemujju Nganda nga alaga engeri gavumenti gyesaasaanyamu ensimbi obuli mu bintu ebitali bya mugaso najjo Catherine kusaasira nagamba nti yalondebwa nga presidential advisor yasuka n'aba nga asasula miliyoni 2 ne sente zigwamawo entonotono nga tugenze okutuuka olwaleero nga bamudabolinga afuna miliyoni 6 ezekutte Catherine kusaasira presidential advisor naye mbu batuka ku mpapula okukebera babuuza bane ono gumuwa sente zino presidential advisor yemba plaza ziri zitya mbu balina kodi ze bateeka waawo ezitategereka bulungi so system engeri gyezimbiddwamu mungeri wegamba nti kakati ono asinza okuvuma abantu katumuba presidential advisor akena ali ne Kyagulanyi amukuteko mu ngalo bali mu kusala amagezi agafuna eddembe lyabwe ne mutabani w'omugenzi Obote gwe bagambanga nti alisaba Nansi Akakanja bali mu kusalya wamu amagezi ebiseera ebyo ng'omwana yali muto kati ebyensi bizibu kati mukyala kusaasira simuyinako buzibu kusaasira waafunayo obukadde 6 si gye emitwalo 2 buli nnaku 2 buli nnaku afune ensi kati bweri bweti bwe bagisetinze bwe balaba bweyina okutambula kati kusaasira nga kusaasira mu gavumenti alina kyategeeza mukazi wattu eba bamuterawo kakugulya mbaana we matagule nasimuyinako buzibu Ssemujju adagezako okutegeeza system enkola y'ebintu mu gavumenti era amagezi gawa pulezidenti tugalaba malungi geego ani kusaasira gola pulezidenti akyawa be wali kusaasira kagezi munnyo magezi agamuwa magezi agamuwa amuwe sente amagezi ageego amagezi agamuwa ama nebuuzanga bawa gavumenti amagezi yebeebo etambula bulungi bwe banga be bagiwa amagezi erina bulungi
Buchaman ku nsonga za ghetto. Presidential advisor ku nsonga za ghetto. Abawe b'amagezi tulina b'amaanyi banna. Ne president alonda. Abawe b'amagezi beebo. Kumwina kubuzibu ki Buchaman kusaasirani. Baba wa magezi. Naye bana abatunulira ensonga mu ngeri government ezina okutambulamu. Bagamba omuntu oyo sente zabatwala zaaki. Nze yonna nga sigenzeeyo ngamba kimu gavumenti eno eriko nammwe abagikuutira akadingidi nammwe abakyali abato nga muli mu yo mulabire ku kifaananyi kya Honorable Akena ng'ali ne Bobi Wine ne baani nga basaliramu amagezi okuva mu mbeera enyigirizibwa. Nze kyokka kye nakomyeko ne mma nti ebyensi tebikwemazaamu. Pozo sabusabi Mungu nakutwala mangu naye oba ogenda kuwangaala. Ensi tojja givaamu nga toyize. Haji gwo mukwano gwa Kyagulanyi. Nalabyeko awo simanyi oba mwali mwogeddeko nakubuulira nti eri abamutume okuva mu bazungu eyo. Nalabyeko awo omukyala General Proscovia Nalweyiso yabadde ku mukutu ogumu gwa TV. N'agamba nti ajja wano ne bagenda ebweru nga bamugamba kati ddaye Uganda. Agenda batekemu okwekalakaasa. Yabamuwa sente najja ne yekalakaasa. Bwagira bwati nadde nga bamugamba kati genda okole parade nga yakoleddwa. Genda okole parade awo ugiteeka otulabe embeera nga bw'enaaba. Najja n'akikola. Nga bazungu bakikola. Nga batuma Kyagulanyi okukola bino byonna. Ega nti akalenzaako wamazeeyo gundi yayogeddeko ne ku ssente z'ebisiyaga. Teyazoogeddeko ezo. Kyagulanyi yadde ayogera ku nsonga z'abazungu General Nalweyiso yandisoose ku nsonga za bisiyaga. Zino $1,000,000 mmeka? Nya. Ziri mu nnyana ezigwamu. Zino ezifunibwa. Badde maybe yabadde asookerako okwogera bw'aba ayogera ku nsonga z'abazungu. Na biki bibatuma abantu abali eno. Kwe yandisookedde ekirala kye yayogedde n'akugamba nti akalenzi. General Nalweyiso mmanyi bulungi yali mu nsiko. Era amanyi bulungi nti omugenzi Obote bamugamba nti waliyo abayeekera mu nsiko nga waliyo Mwami Museveni. Ono yagamba nti abo basikawutu be mwalabye. Mwalabye abasikawutu. Ngani Obote nga yagamba. Mwalabye basikawutu. Kati okunyoomera era kyovulanga Museveni ono afuzeeyo ebbanga. Tanyooma. Kati General Nalweyiso kweyendooza gy'alina nga gubakwasiza eggwanga tayinza ddifuga myezi 3. Omuntu omunyoomi tasobola kufuga. Bw'abanga akyasobola okunyooma Kyagulanyi awo ng'omuntu eyafuna kale kambala ebituufu ndi byale bibyo nga yafuna abalonzi obukadde 3,600 ng'akyamuyita kalenzi. General Nalweyiso tasula mukono yesimbewo kale ali constituency emu. Kati tosobola kunyooma muntu yafuna bululu obwo bwonna. Atwesimbirewo emukono bw'awangula Nambooze. Kitegeeza naye akusinga okukkiririzibwamu. Kati tosobola ate kuyita president wa Nambooze kalenzi. Bino tetubibalira mu myaka. Mu myaka General Nalweyiso gy'alina Bobi Wine kalenzi kuba ye mukyala mukadde. Akuze mu myaka. Akaddiye takuze bukuzi. Ffe tukuze. Yakaddiye. Ali mu budde bwa kuwummula. Kati wadde mba okuyita Bobi Wine akalenzi nti ye mukadde. Mwe muntu w'emyaka 8 asobola okuyita ow'enkaaga omulenzi kuba muzaala. Noge musajja manyi nti ayise muzeeyi gundi omulenzi kuba ye wa 8 oba 9. Kati ndowooza n'ekyo ekifaananyi mwe yabirabidde. Ekifaananyi mwe yabirabidde. Nze bwe ndowooza yamuyise mulenzi olw'okuba ye mukadde nnyo. Ndowooza si bwe yakirabye bw'ati. Tuwaye ku mazzi chupa y'amazzi. Naye nze ekitiibwa kyempa General Nalweyiso ebbanga lyadde yeekuumye nga wa kitiibwa. Teyeetwala mu bintu byakujeregerera tajja bisobola bijja munyiiza. Ebyokujeregerera. Teyeetwala mu mazina ago ajja kunyiigirayo. Ekirungi olulimi Oluganda alumanyi bulungi. Naye gy'alaga eyo nze manyi bulungi ayina abazzukulu, ayina abako, ayina abantu abamukwasa ensonyi gy'ali mukazi mukulu wa kitiibwa. Ekintu ekyo ky'okujerega akijjemu.
nze muwe ekitiibwa ekisooka nagenza omuntu omukulu saagala kujereegera saakuvuma naye yejjemu ekintu kye bayita okujereegerera kubanga awookutte b'olumba bamanyiiwo awo wookutte walaba omulembe guno omuto gumanyiiwo nnyo kakati togendawo maama wange ojja kunyiigirayo. Debate ya parade yaba futusoja Bakyagulanyi eyogeza abantu ebikikinike n'obwama era nga mabu yayogezera ne omukyala Proscovia Nalweyiso Geno yomu kwabera yasinzidde okugera bino byayogedde byonna era yabuuza n'agamba nti mu nsi yonna ekikolwa ng'ekyo mukirabawa era n'agamba nti lumi yali ne mwami Museveni oyo n'amubuuza n'amugamba nti singa namanya nti gino gy'emirembe gy'olwanirira nze naalibadde sijja na mu nsiko nga kyategeeza nti abantu okukola bye baagadde ng'ani agamba mukyala Nalweyiso yabuuza ku mwami Museveni nti gye gino emirembe gy'olwanirira abantu okukola bye baagadde kati nga kino ekyabaddewo ekyokwambala kati baakoze eki ovulo n'okuba paredi y'ekisirikale ate yani yabage nti abasirike bokka basimba layini kali banatya kukwata baana basomero gwe ku ssomero tewalabanga abaana bambala uniform ne bakola parade nabo babakwate kati baakoze eki mwade mwayina emmundu naye okuyimba ennyimba z'ekisirikale okukuba omugo nga tebambadde ebyambalo ennyimba z'abasirikale ebyefaananyiza ennyimba za kisirikale ebyekisirikale ennyimba z'ekisirikale bazirikodinga zirina ku YouTube baziteerayo ani nga tebaagala tuziyige mbikule wano bateziriyo ne ku YouTube kwe ziri bazirikodinga bazirikodingiraki kati zebwesanga ayimba sigwa jajjawo nga nyiiga ate nalikodinga lwaki umusango okuyimba oluyimba lw'ekisirikale waliwo omusawo gobozeza naye ng'ekikulu ekyako ziyimba ennyimba nze saakirabyemu mwambadde ovule zefaanze babagamba nti okwekalakaasa ne bonoona ennyaanya kibi bali babadde mu kitebe munda nga nawaggale mutawaana ki tebabadde ku street kati obuzibu kigubwe walabyawo nze saalabyewo obuzibu kubanga tebabadde na mundu wadde omuggo yadde ejjinja ate simanyi kati babayite mu kkooti ekifo kya General Nalweyiso ogenda ku radio ne TV ng'ayogera bw'ati abawaabire bano bayimbye ennyimba zaffe gwekuba omusango gyeguli oba bano bayambadde ovulo ovulo zikwasa ogenda kukwata ne bamakanika ndabyekaawo kubanga nabo bazambala olwo gosanga mu myufu olwabeera mu yayero bulu green katonda bakwata gavumenti bano bajjeno Nalweyiso kyebakubuzaabuzaamu gwe atamanyi kyebava batya akakofiira n'ebyo ebintu ebifaanagana abantu bonna obaleka ne babyambala omuwendo gujja kulabika ogw'abanyigirizibwa bwefuuka uniform kyebava bagamba tubikwatira ne bakikutiisa batya kulaba nsinga buli muntu akyambadde muntu abuze ne bano obululu babujjawo ensi yonna ng'eyambadde bweti kyekyokka kyekirimu n'essimu abatamenye mateeka bagamba nti waliwo kyepesi bateeka ku zino maosanga oli nga taddeko amayinja 3 eno no abamu bateekako zisita zefaananyiza ez'abamagye nga nti ebyo nebikolwa si bituufu naye nga tozebambali ezefaananyiza abajaasi ba Amerika ate Abamerika bajaasi ba Uganda bannange bwe tomanyi ekigambo kiri mu Lunarwanda nga mu Luganda kiwemula bingi kakati ngo baliyo bagano byogera wano towulyanga abantu babayogera Lunarwanda tabana mutawaana waliwo ne member wa parliament ow'engulu yagamba waliwo ekigambo kyeyali agezako okwogera wano waffe nga kirungi naye ng'ate waabwe kiwemula kati ogambye engatto ya Amerika kati tugambe nti bwe bazambala ng'engatto z'abasirika ba Amerika tugeraga nti Abamerika bayeekera Uganda twabalabye abantu boogera ebigambo nebikosesa n'okukosesa nalabako ono General Nalweyiso yennyini
ng'ayogera yali ku interview ne munnamawulire omu n'amugamba nti wano ab'amagye mwagaana ebyambalo mwagaana bannaso kwambala ebyambalo ebyefaananyiza ebyamagye naye waliwo wano omulinzi gwe bayita alien ski abeera mu ngatto ezifaananyiza ez'amagye abeera mu ngoye ezifaananyiza ez'amagye wano mu Uganda bw'obyebiyita gavumenti eriko oba tolina tteeka likwata General Raiso ne mulaba ng'agamba nti alien skin va mu byambalo by'amagye kati tabyambala nga tamukwata era bwe boyagala amagye genda bakutwala ekyankwanzi yingira amagye awo byambale bulungi niba byambalo by'amagye bwegendo namukwata mu ngalo nalaba abizzeemu kyembuuza ng'agamba ebyambalo byaki ebyamagye bino ate ebifaanana ebyaki enjawulo teriiwo weeri kati General Royce ekizabe bamugamba okugenda okuyiga enkofu adda nankoko anti bifaanaganamu kati yetamanya nti eno nkoko eri nkofu ekenamu General Royce nze kyemugamba kiri kimu byonna byogere naye olulimi olujerega aluveemu lwe bayita okujeregeya n'okuvuma eyo kyano gyakwata bajja munyiirizaayo ekyo nno ekimugamba nga maama wange kuba mukazi mukulu si yanzaala naye mukazi mukulu emyaka gyalimu ginzaala enjogera y'okujja ku TV ne radio kuki n'abanga ajerega n'abanga alumba okuvuma eyo bajja munyiirizaayo bajja musonyiwaza ku bantu abalinako ensonyi alina abako alina bazzukulu alina abaana be eyaveeyo nalabyekawo tweet ya General Muhoozi ng'agamba nti nno bannayuganda mbeetondera ku lwekyo kyenatera okutandika okukola yabadde ategeeza nti eri abo bana bambala ebyambalo ebifaananyizako ebyamagye n'abala bonna kati bwe yakyogedde nabye mu nnaku ntono kati batandikidde ku chairman Nyanzi ne bamubaka anti babatwale mu kkooti tebababuza bubuza babayite buyisi bagende ku poliisi babatwale mu kkooti baba waliyo omusango gubeere mu mateeka guvunaanibwe mu butuufu bwagwo wawonna tabadde na mutawaana bw'aba alina obutali bumativu General Muhoozi abantu bakwatibwe batwalibwe ku poliisi bagende mu kkooti ensobi gyakola y'ey'okubuzaawo obubuza ekyo kye ŋŋambye nti buli muntu atunulira ekifaananyi kyakena obudde buno olumu kiyinza okufuukira abalala bwe kityo naye ate era waliwo n'okwemulugunya nga baga nti abantu abatwalibwa mu makooti olumu bakandaalizibwa ne babeera eyo ne bamuleeta kooti negamba nti kati tukuze kwa limanda ne bamuleeta ate kati omulamuzi teyazze anti badde bikola mu kooti z'amagye kooti zino ezaffe eza bulijjo sijja ziwaayiriza nnyo ate kutuuka awo esobola okukandiririzaamu naye si nnyo mala n'ekita erinamu ku nsonyi kubanga bba baliyo bannamateeka ate kooti y'amagye balonda bulonzi muntu oba yasoma bubazzi oba asiiga bifaananyi bamuga kati goolamula birinamu enjawulo naye ono olwokuba nti yasoma mateeka amanya amateeka kigategeeza asobola okubuzaabuzaamu nga bwabuzaabuzaamu naye abadde akinagamba owange siswala nasoma mateeka olaba omuntu nga yasoma busawo ne bwaba mutamiivu tayinza kubaagisa muntu kambe kawaata mmere ne bwaba atamidde tasobola kubanga yasoma busawo dokita onzijukizza naye omuntu atasoma busawo ayinza kuleeta embazzi onzikiza nali ku ddwaliro erimu awo nga ne mukufuna ka breakfast sijja dyogera omanyi kati abakolawo mikwano gyange kakati ni bwajja waawo kasajja kati kategerekeka ambala ebipalipali biri awo omuviiri oba yamala bamaze ebbanga kinga tazinaabamu tategerekeka kati bwe yajja awo n'abuuza ebyokulya namala n'agenda nembabuuza abaayi oyo yaani oyo dokita wa bwongo wakolawo dokita w'abalalu kati ng'atandise obbafaanana ngeri gy'abaluddemu mwayiba olwamu bantu obafaanana ssebo dokita n'antabula mu dokita w'abalalu naye ne baŋŋamba nti ate oyo mukombe ebbidde alikombe naye asazza era gwe beebuuzako ku nsonga ezikwatagana n'abalalu kati kyenkugende nti ne kkooti zino ezaffe ez'abantu ba bulijjo olwensonga nti abaliyo abalamuzi balaba basoma mateeka
asokubuzabuzamu neero wange kiri kye yasoma kikomyewo kusinga eno mu kkooti y'amagye ate ebeerayo nga balonda bulonzi nti gwe tukulonze gwe kyamaani wa kkooti ate teyasoma mateeka kati kyeŋŋamba jje n'omuhoozi simanyi oba yabakwata naye gwe okiŋŋaye nti yage nti naatera okukolayo ekintu bwe baba nga abantu bakwatibbwa bambala ebintu ebimyufu nga gwomanyi nti nno kimenya mateeka batwalibwe mu mateeka mateeka galamule nti kino kiwayambala omenya mateeka ebintu bino kati ebikolebwa abaana batandise okukwatibwa batandikidde ku chairman Nyanzi baana ba fotosoja wabakwatiddwawo ndabe n'akakiiko tibalonkaatebo kati bano bebakutte bano abakuli akakiiko k'ebyokulonda ku Nuupu kati nabo balabye egganduula emmyufu ate nazo balowoozezza nti nazo ovula bo buli kye balaba ekimyufu tebali kwata kwaya yeekerezi eva okuyimba mu kuziiko bako mukolo ne bagiyoola naffe basigadde mu gawuni zaabwe emmyufu era kisoboka naffe tulina enkofiira zaffe ez'omujunga emmyufu ne baakuwa n'omujunga bweti bayinza okusanga eyo ng'ova ku ssaala ne bakuyoola kati no bayinza babakyawakana ekyovulo kati abantu kubanga okuyiya bayinza okukera ku makya abantu abo ne babivaako ebyo ne bagamba nti kati bakayanira ovulo ne tutungisa ekkanzu emmyufu abaana nga bali mu kkanzu bona kanzu mmyufu ega naye onoogamba nti kyambalo kyamagye ekera nga uniform ya Nuupu kanzu buli muntu alina ekkanzu ye emmyufu kati mufune ekkanzu emmyufu era nze sira na Nuupu kigikayanya anti baagala ovulo ate nno bo balina n'eza yero baazitungisa tamala emirundi yazitandisa n'obukofiira teri yali abagambyeko naye nga sikuva oluyazitungisa yagamba yali tampitirivu tebazimugulaako oba za 226 nga tugenda mu kulonda eyambalikika gwe bagikuwe omanyi nti nno NRM yagaba obugaali bw'abakyamani ku byalo obwa yero omanyi nti abantu babusiiga langi endala gwe wali okasanzeeko omanyi babawo bwabwerere wali okasanzeeko akavuga ekyamazima sikalabanga naye omanyi nti buli kyamani bakamuwa nakoma kubulaba nga babugaba naye bwalagawo bwakadduwa mangu omanyi nti buli bakawanga katwala kasiiga langi gakyusa langi endala ateteekako bulaaka gwe va mutawaana gwe noonya obugaali bwe baagaba ani akayina naye ate wano kino ekimyufu balwana nakyo nokisibira bakisibira mu bumenyi bw'amateeka naye abantu bakibbirira n'aba nakyo naye bo baagana eggaali omuntu nagisiiga bulaaka nagisiigako enjeru ebyambalo bya yero babitunga tobirabako omuntu asobola kyambala ng'ava mulaale abagifuluma nagaleka njikuba ebbuutu nina musajja wange awo awagira eyero NRM naye bw'aba agenda okukola show lwajjayo ekisaati ekyayero n'akiteekako olumala okukola ng'akijja gakuba mu kaveera ng'atambula talina gamumma mmere mu woteeri kakati sebo musobola okukayanira ezo zolaba ezo ovulo abantu abo ne bakyusa ne batungamu ekkanzu ng'abakyala bamu biteeteeyi bimyufu abaami mu kkanzu kati oyenda bagamba ki oba gomase mmyufu gomase tawanya okwambala bino bintu bya dduka kiteeteeyi ekiwanvu nakakanzu olina kutumba kakampi akasobola emisinde tekayisa nnyo maviivi kafunyaako mangu bintu bya dduka naye sikubuuzizzaako ajo mbuuzizzaako okyanjagaza ki naye kino tetukimaliriza ekyagundi bano abakwatibwa bino ebitandise bino tebiraga gye tulaga mu 226 indicators okutya abantu okutya ebyo bibaawo buli kalulu ate byali bivuddewo ddi mwe mwerabidde abantu abavangamu enjala ne babasuula mu bitoogo ebyo nabyo byaliwo abantu batta obusajja bintu bino abantu bamba aliiso limu bibaawo bwe tutambula kati bwe tutyo munnange tulinako abantu bavayisi Katonda asobola okukola kyonna kyalabye muganda wa Mungu naye
nze mbagambye ekifaananyi kimu weetegeeza ekifaananyi kya Honorable Bakena yes Bob Wine ne bamugisa muntu kyokka kyo baweetegeeza olowooze weddemu ogamba omwana ono yali yazanyira mu State House yabadde akibuusizza amaaso nakati State House tevangawo Yes. kati yali mugamba mbona yali ku lutalo alwanirira ddembe kati kyoba otunuulira olowooze nnyo kale toyanzeege kambuze ku Nalongo Nansamba nyabo nkubuuzizzaako nkwagaliza wiiki ennungi webali kukwasaganya mirimu side awo ono omukulu Hassan Ndugga sewa naye nkubuuzizzaako Hassan Ndugga naliko naye awo nangamba omusajja oyo neetenda okuyimba manyi waliwo kali akantu gundi ke yayogera awo n'agamba nti tolaba nti omugezi Moses radio egamba bigayo tolaba nti nyimba naye oyimba naye bigayo oyimba naye Hassan Ndugga egamba nyimba naye omusajja kazibe kapooyo asimula endongo asimula endongo kasajja kalungi nnyo mu kuyimba Hassan Ndugga ekitwawula nti ate yeefuula gundi bamweyana yaani bamweyana ate erinnya lya Hassan kozi yali ejjako nawulyaga nti lya Kiwarabu yakiwalabu naye era alirina omwana oyo banna owennono yanoonyeza sente gye bayita ozinoonya mu bulungi ne mu bubi kale toyanzeege haji wabule tufisiza kadde ssebo amiina okwogerako naffe tukwagaliza akaseera akalungi ate era ssebo n'eswawumu naye tusaba Mukama nga akutuusiza bulungi nnyo tukkiriza agenda kukkiriza era gikuyisa bulungi nnyo ssebo amiina assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh twagaliza akaseera akalungi gonna mweri